n'olugambo nabagamba nti amawulire gaba matuufu era tewetaaga kubuuza ku munno nti ddala bibogedde byebyo oba si byebyo biba bituufu yennyini ebiwadde emirimu kaakati Nwagi akyali kimwa gy'abantu kuba yakoze ekyafaayo era maaso ogenda kuba omulaba so nga sinakuwa Nwagi tulina babebies abalala fire baby twamumaze babebies abalala tulina Lutalo yajja tulina gravity omutujju mutusimbudde so n'aba tujja kwatuba kwanjulira mpola maaso so sokerako ndowooza abroad sokerako America leero nagambye omanyi bagamba nti okusaba kw'abangi nasezewo nzigulewo okwo okusaba kw'abangi so kakati mu America eyo Josephat Sebya gyali yasinkanye mwana muwala Jamila Kalungi omujjukira bulungi yaliko omukazi wa Chris Evans yamuleka wananga akaaba era nga abagobera katemba badde bamulaba ebbanga omwana yandera mukyalo muko mulimirawa tuli mu Massachusetts onjukiriza omuguluzi mukwanjulako muguluzi okuddamu omukolo oguti anti omwami agenda kumpasa ogwokubiri haki namba billions kozi begamba mwakola ki so mwakijjawo mwekifo ky'okuwasa haki endala eziga abadde ki ebbujje leero tusobedde tukola ebintu byaffe mwekifo ky'okuwasa endala gwe namba 2 gwe namba 3 gwe namba nze zonna haki emu mu nnya mukulu toyagala kubanga Kamoga Muhammad alina haki ze eziwera aneddasewa embaga ejja eyokubiri embaga ejja haki namba 2 katunakola ty okujja ku mbaga sebuya guno gwo bujja batabula nnyo ate basofira bani mikwano gye Kampala bangi basofiraavu badayana amaanyi bangi nnyo wenatandika omenya njaleka yabamu banyingi naye kati embaga omwana naye atumazeeko afuuse ekizibu naye tuleeta kibumbe embaga y'okusooka okusabira visa nani asaba visa abagenda okujja ku mbaga sebuya ebya visa mwabigonzaamu sigamba nze ndi Amerika ngamba abalya kali sofiraavu tumirako abantu tumira abantu boludde okulaba e Kampala antumira famire yange yonna nentumira mikwano gyange gyonna bannange kiuganda nkiraba kinyuma tukimisinga abamu okola kuva tokiriimu lwakuba sikirimu lwakuba kinyuma homusikisiye kutawanya ebintu biraba ku social media kubanga tebanatuyita anti layini yena ate gyetulemesezza eyenda seguye ekintu kino tokisusa nga mushopinga kyo kiye tukole ki etwasigaliza mwasigaliza kushopinga seguye amerika oginyumidde otusinga ozaddi ku mwana ye omwana owaire kalamala okunkuba embaga eyokubiri mukono ye yalinga atakola mirimu toseka wanze badde mayinja kusanga oyo yabuyembe emirimu tujja gikola kwata mpolampola emirimu nagikola emirimu tujja gikola naye alegwesewo bane mbala byabo bali mu America Jamila Kalungi ebintu yalavu byali bizibu nnyo nenge bagamba nti Katonda ofukamira n'omusaba kyoba osabya akikuwa Jamila yatereera kati ye bwakola yatereera ebigambo byali bingi nnyo kati essaawa zino buli mwaka bagambye nti Jamila oli maridadi sana kati nga tuvuddeyo nga yakugambye Dora nti tulina fire baby yakikoze rekodi yagimenye nasemba okulaba abantu awo ngaafuusa awazibu ngaewabadde anzijukira bulungi ku UB40 kyali kiyitirivu nnyo ne tujja ku Arakeri kyali kisufu nnyo ne tujja ku Biza Signal omulundi ogwasooka kyali kika nnyo ne tujja wuyo Sean Kingston kyali kyakabi nnyo kati bannayuganda buli yadde agendako ng'agezagezaako ng'ojja Kamiliyoni yaggulawo kati ali Nwagi yagandi kanchi bakubire mu kitegeere bakikubye banna wabweru wana ababoda bakoze pavilion eyaabwe n'entya ne bawalampa n'emiti paka waggulu bawalampya n'emiti paka waggulu eri bakola Nwagi ekyatuso kiseera ne bagamba kati banna ite kyali kuyingira alina engeri wena gyeyasema spare ku stage
spare ku stage awo nyini naye mwana yatuyimbidde yayimbye nyimba teluyimba lwayimbako kitundu Nwagi wakikoze aba swangs mwe bayiteka mwana oyo swangs erabika ine ekyenjawulo kyewa abayimbi bano because bonna abayimbi ba swangs bayimbye live ngolabira ddala balabisa okuyimba nti kintu kyangu nnyo omanyi waliwo omuntu ajja ku stage n'alabisa okuyimba ng'okuzibu ennyo ngalaga kalibiriddwa naye ate Nwagi mutye ayimbira mu ngatto ze n'azina mu ngatto empanvu ate nga abawagizi bagoberera byayimba bayimba naye era kati abayimbi abalala bakiyige bw'obanga oyimba nga sho yiyo jjayo oluyimba lumaleeyo kati togamba bali ati bakuyimbirako gye muli ate nobawakazindalo gye muli nobawakazindalo bayimbewo yimbawo kubanga lulwo baba bazze obayimbire Nwagi kye yakoze era bazze kulaba Nwagi n'aba full entertainment n'abayimbi babaddeyo bangi omuwagira nalabyekolema n'amakula Juliana n'abala bangi nnyo abo tebazze ku stage nno ate abazze ku stage nabo babadde bayitirivu nnyo banange mwebale osegeera banaye sooka otuwe ekyabadde wali erugo cricket ovals abantu basooke bakirabe mwebale kunjagala bannange laba eri yonna yonna Como mulala ngawe ukuba kuyiga episode majike matanja kana funea mulala keseko mama sema kuna mama kwa sema bona tenge bola handa mai satire Africa, no te da enge, no te da bala, no va a pegar. You for loving me. I want to thank my friends, my OPs, my OGs. I want to thank my family, my dad, Mr. Babito. Thank you, my daughter. Thank you. Oh, the goodness way. My boyfriend. Thank you, baby. Thank you, baby, for loving me. How are you? I'm okay, thank you. I'm good, thank you. Webale kujja kuwa wini Nwagi. Mbadde nina okujja okuwagira ku Fire Baby. Wanjawulo, she's amazing, very talented, ate mwagala nnyo na fan. Wini mbadde musuubira okukikuba. Nze neesunze, twabadde ku simu ne Juliana tunga tugende fire nga twewereza obuliro buno bwa emoji. Tunga tugende mu Fire Baby. I knew she was gonna make it. Wini wakabi bannange mukkirize. Ate naye muntu wabalina wasobeza, she's human. Okitegeera ate ta pretending nga yoyo Wini omucyankana yakuweerawo akuwa okitegeera, and that's what I like about her. She's real. Tagenda pretending baba nyiza aba happy. So eno support jafunye, she's worth it. Kimugwana. And all the years jabadde nga takola concert mpuliranga kimugwana bambi. Era I know ali musanyufu kubanga Wini akikubye. Simanyi bw'okirabe but akikubye, and I'm so happy for her. Congratulations Wini Nwagi. Obanga kosa tu yesose ne babwetyo. Kakati no munange you're heading for bigger things. Atenga buli muntu yena yenno maye abamba kola ebivulu nababa bazala wane kino bakkiriza. Abaganyo zala walero. Bakkiriza. Siragana buganyi bakkiriza. Bivulu yabadde bingi nnyo era nga buli omu gye yabadde byatambudde bulungi. So kakati nga tunava wano kwa mawulire gaba mangi. Tuna mangi nnyo South Africa mukabi njaba buli onako olwenkya. Papa ali munda. Papa ali munda njaba buli onako olwenkya. Siraji akikuye mukono nebira
byonna kakati omukolo omulala gwakoze amawulire ku weekend kugwa honorable zaake yabadde n'embaga ne mwana muwala Bridget bakigadde wakati mu bikonge ebiyitirivu naye nga omanyi omukolo gwonna gwonna baga batya okuta baki musiwuufu munnaye ate wabadde okusibukamu ku mpisa honorable yakase ssente speakers yamuweereza ekyo nno kyatemyemu abantu kakati bano abaita ba activist ne bagamba nti nno ezo tunedda then bali bagamba nti olaba n'olina oba tomwagala ne ku olwo buli omu aba muki mukwano gw'abakyaliwo akweno economy kakati taata nga omumanyi muzeyi butebi zake yazikausa taata n'azikwata yaganze ndi musuubuzi ate siri ndi musuubuzi ate siri mu byabufuzi kati ebyoyo yamanyize sente ate ndi muzadde taata n'azitereka katuleke omukolo gwa honorable zaake mugulabe asubira amazina ogalesi kiki kyabadde wali yalina amazina gezakeyeka n'oluyimba yakoze n'oluyimba ne nisenre yakoze oluyimba lwe lwasoose so ebisingawo tujja biba onako olw'enkya olw'obudde naye nga katubaye honorable zaake oli azina amazina naye kale twagaza olunaku olungi akume atakumira mpera n'enkya bwe mutyo yenze namala wembwa Martin Ndijo onako olungi